bamemba ba parliament bonna babbi kubanga obubbi bwabwe butandikira ku mutwe gwabwe ku speaker wa parliament era atali mubbi mu parliament yoye yasayininze okunoonyereza ku ba commissioner buli atasayininze mubbi Kyagulanyi kubanga ali ku nsonga ezo eziruma ffe bannansi era olwaleero Kyagulanyi n'ava ku nsonga ezo ne wajjawo omulala aziriko gwempagira ebitambule ddala bulungi nnyo mbeera mu ndabye nga ntaddeko galubindi mumanya ensonga z'ababitiibwa ensonga z'abantu babuvunaanyizibwa bw'ayagala ebisaazisaaze bye bitalizimba nsi yo tambula oveewo ensonga nnyingi nnyo ezigenze mu maaso mu ggwanga okwekalakasa kwaliwo saakufuna simanyi oba weekalakasa oba byatambula bitya baakwata abantu bangi nnyo baganda baffe abasinga bakyali mu makomera awo tugenda otandikira okwekalakaasa wakulaba otya era n'ebyavaamu biyinza byogerako ki sooka weyanjulira abatulaba ate okusookera ddala ndi musanyufu okubeera nga ndi wano ku mukutu ogw'ensonga kale ebiseera ebisinga ogenda n'ontiisaamu naye engeri ate gy'oli muganda wange nenkugumira ogenda n'onyambala galubindi eyo n'onfaananira Katikkiro Peter Mayiga ngenda n'endowooza oba osibuka mu mwami oyo simanyi abalabi oba simanyi gwe bakulaba naye ogenda n'onyambala galubindi n'onfaananira wekitiibwa Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda neŋamba owaayi obadde ogamba mayinza okuba wa Katikkiro owa Katikkiro kiba kirabo kya Ssaabasajja Kabaka ng'akkiriza omulamulireko Obuganda si kibi osobola obumuko omugamba simusobola nedda embeera egenda mu maaso lwa bikolwa byo embeera togitya embeera egenda mu maaso lwa bikolwa byo mu Luganda tulina olugero olugamba nti kyosiga kyokungula so senga obeera osize bulungi embeera esobola obutabeeranga weeri naye okusookera ddala neebaza Katonda okuzza Ssaabasajja Kabaka nsaba Katonda ne Katonda w'abajjajjaabo Aibene ayongere okukunyiga ayongere okukuwonya obeere mirembe mu ssanyu ku Namulondo y'abajjajjaabo era nsaba okukuloopera Ayi Ssaabasajja Kabaka Mulangira abantu bangi mu Uganda bakubye emiranga babadde banyiikaavu mu mitima abasobola okwogera n'abatasobola olw'embeera ebaddewo emabega naye nsaba kuloopera Aibene nti ebyo byonna babikoze lwa mukwano gwe balina gy'oli Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda abamu nga bayisizaamu ab'ebitiibwa amaaso omuli ne Katikkiro okwo nakwo kuba kwagala nnyo Namulondo Aibene nsaba okukutegeeza ekirala nti buli munnayuganda gwe bayisizaamu eggaali bagimuyisizaamu wakati mu bwenkanya ng'era balina n'ensonga ez'essimba ze bazizoogera ku mikutu n'emitimbagano ezimu w'olifuna obudde Aibene n'oziyitamu ziyitemu ojja zitegeera era tewaliiwo gwe bayisizaamu ggaali mu mazima nga temugwanidde pozi oluusi esusse naye ng'eddala eba emugwanidde buli gwe bayisizaamu eggaali mu Buganda nsaba oyongere okumunoonyerezaako waliwo akabuuza buli gwe bayisizaamu eggaali mu Buganda Aibene nsaba oyongere okumunoonyerezaako waliwo akabuuza Bannayuganda si batamiivu nnyo era ngule baginywa kitono ne bwe bakeebera naye Bannayuganda balina omutima gwa Buganda nawankubadde mu bo ekiri e Bulange Aibene mulimu abaafuuka abalabe ba Buganda nga tulya nabo tutambula nabo
era nga bali ku payments z'abantu abangi okwonoona ekitiibwa kya Buganda n'okumalawo obwakabaka. Naye tukusuubiza ayi kabaka nti naffe mu kapasite zaffe tujja kulwana n'abo abalwana naffe. Ensonga zeezo Jemba tandikire ku nsonga y'okwekalakaasa okwaliwo bantu bangi nnyo bakwatibwa. Okusookera ddala njagala okwebaza bannayuganda abatali bannabyabufuzi abasacrificinga obulamu bwabwe obudde bwabwe ne bagezaako okgenda okutuusa okwemulugunya kwabwe ku palamenti ya Uganda. Kikolwa kya bwenkanya era kiri constitutional. Mwebale nnyo okutusinga emitima emivumu. Kikolwa kya bwenkanya era kiri constitutional. Mwebale nnyo okutusinga emitima emivumu. Nakakano nsaba government ya President Museveni tehabulwa ekozese obwenkanya obutayongera kutyobola constitution ete bonna abakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka era ebaliyirire. Bwe twogera ku bantu abakwatibwa era ng'ogambye nti nno kyali constitution, twalaba amagye, emmamba, buli kika ky'abakuumaddembe twakirako ku kkubo. Baali bagezaako okukuuma abantu bekalakase mu mirembe oba baali bali kubagambye kiri mu mateeka. Ekyo kikolwa kya gavumenti ya President Museveni eky'okutiisatiisa n'otukangakanga. Wabula kyova olaba neebazizza abo abavumu otukola ki otusinga. Ate neebaza nnyo President Museveni akensusso okukola statement nti tonkangakanga. Statement eyo etuyambye nnyo okutegeeza eggwanga nti President waffe tayagala tukangibwe. So nammwe ab'amagye temutukangakanga nga mumenya amateeka. Poliisi temutukangakanga, President yagamba naye temumukangakanga. Ffe tuli nnyonyi nto tuyigira ku bakulembeze baffe temutukangakanga. Bannayuganda nsaba okwebaza akensusso balooya abeewaayo ku lw'eggwanga Uganda. Wakati mu bwenkanya njagala kwebaza Honorable Shamimu Malende, woman MP wa Kampala. In fact mukazi gwe simanyi naye njagala Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Oli musiraamu kangambe nti Allah akuwe ky'osinga okwagala, naye empewo z'abajjajjaabo zikongera obuvumu n'obwagazi eri bannayuganda. Waliwo abantu abali mu palamenti nga twabatuma bateese nga bakikoze, naye nga balina ettaffaali lye bakoledde Uganda nga ly'amaanyi nga terisanga, nga twalikosezza obuwanana bwa ssente bungi, okuyamba bannayuganda abasibibwa ku bwereere. Foriri Malende ayambye nnyo mu kujja abaana mu makomera. Ekyo kyo buli muntu akyagala akigaane, akikkiriza nga takyagala era akikkirize nti Malende akoze omulimu gw'amaanyi. President Robert Kyagulanyi njagala kutegeeza nti Malende akoze omulimu gw'amaanyi, nammwe mumulaba okujja abantu mu makomera. Shamimu Malende weebale nnyo, weebalire ddala. Si yekka, n'amateeka bonna. Waliwo omulala mwami bamuyita Wekawempe eyo, bamuyita ni erinnya ndyerabidde, yabadde era mu kujja Rain mu kkomera. Erinnya lye ndyerabidde nnyo ate kinnumye, mbadde nsaana omwebazaako. Ava Kawempe eyo ndowooza si mukulembeze naye looya, naye wanuupu era ndowooza bamuyita ani erinnya liri awo, atuula ku masengero awo Emmengo. Omutegedde bannanga bamutegedde mu mutaginge, mumumpe mu comment. Mwebaze tumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu. In fact erinnya banaye linvudde mu mutwe. David Komi yali badde aliŋŋamba bamutegedde bannaye. Omwami oyo Wekawempe looya yabadde ku musango gwa Rain nga ali ne Honorable Shamimu Malende. Yabuuzizza omulamuzi, yannyonnyodde omulamuzi nga mwendi mu kkooti, n'agamba ddala kinaaba kyabwenkanya ng'ono wagamba omuwabi wa gavumenti nti bakyanoonyereza bongereyo Rain
nga bwe banoonyereza kinaba kyabwenkanya senga obujulizi bubula obupiininga bano nti obupiininga Client Rain ono nti yabadde aligezaako okuisayitinga violence ng'ate bamusibye ennaku oba ewiiki oba emyezi oba emyaka n'olwekyo mbadde nsaba bamuwe bbeiro kubanga omusango gwaliko guli bailed. Gundi n'aleeta zi article Malende yaleese zi article simanya article simanya ki n'amala n'annyonnyola simanya article n'amala n'aleeta zi judgment. Omulamuzi gundi mu mwaka weeguti yata omuntu alinga ono buli omu Katonda alina gy'amuweera omwana yaleese zi article ne ngamba oba nange bansibe bananjijayo aze nyina balooya bangi tomumanyiira nyina balooya bangi oyo Shamim tasobola kundeka mukomera. Nyina taata wange council mu Lukwagana advocates bamuyita Katumba okitegere buli tasobola kundeka luzira kubanga emisango gye njokubanga nyina tejja kuba gya bubbi tejja kuba gyaki jijja kubeera gya kulwanyirira bannayuganda so abantu bangi basobola okunjja mukomera. Nyinayo looya wange omulala agenda kwesimbawo eyo saidi zewa agenda kwesimbawo eyo saidi z'Egomba naye ali mu Lukwagana advocates kati awe obuzibu bwa miggo ebintu ebirala byonna naalibadde mugumu nnyo naye emiggo okitegedde bulungi naye Sami nsaba bannayuganda mwenna twegatte wamu tubanje Sami. Nsaba bakanso mwenna abali mu kuwolereza bannayuganda abali mu kunyigirizibwa tugatte amaanyi batuwe Sami. Nsaba gavumenti ya President Museveni mutuwe Sami n'abantu be mwakutte mu mutima muki mulungi. Ekyokubiri nyina ekirowoozo kye nafunye ndowooza bannayuganda okwemulugunya kwabwe kulabika abantu baganya okuwulira ate gavumenti ya Uganda erina ekirowoozo nti senga enaasibanga abantu ejja kutiisanga abalala. Naye gano amakomera agali mu Uganda tetusobola gajjuza basobola okutulemererwa basobola okutulemererwa kubanga bannayuganda bangi. Nze banneeteesawo nti wekibanga kirowoozo kya nkizo nga President Museveni alowooza agenda tutiisatiisa na kutusiba nga toogedde ku ddembe ly'obuntu nga toogedde ku binyigirizibwa bannayuganda mbadde nsaba mu kifo ky'okugamba mbu nno tumaakinge tugende ku palamenti ompuliza bulungi lwaki tetumaakinga nga tugenda buli omu ku prison emuli okumpi batusibe wuliriza President Museveni ne gavumenti ye balina ekibonerezo eky'okutiisatiisa kya mirundi emeka ebiri kumenya mateeka nga bakuba abantu nga bitongole byakwerinda ebirina okukuuma abantu bye bikuba abantu abatuuse okwemulugunya kwabwe ku lw'ensi yaabwe eri gavumenti eri mu buyinza. Webamala okuba abantu ekibonerezo ekirala kye balina kwe kukwata abantu abatalina misango n'abo abakoze emisango ne babasiba mu makomera era amakomera baagazimba bulungi. Kati kitegeeza nti omuntu alina kutya kumukuba oba kumusiba. Lwaki tetulaga okwemulugunya kwaffe nga tulaga mu President Museveni tetukyajja kutusiba kuba kyekibonerezo ky'oyina ife abagamba nti obutali bwenkanya buli mu ggwanga okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 mpaka ng'ennaku z'omwezi 5 tusazeewo buli omu atambula agende mu kkomera eri muli okumpi batusibe. Gw'otambula butambuzi ng'ogamba yenza agenda okusibwa ku lw'obutali kubanga kyekibonerezo kye balina tugajjuze. Okimanyi muno tusobola okugajjuza kati nze babeera bansibirawo mbeera ngenda kutambuza bigere mpaka Katwe aliwo ambayina naye olwedde era tebali safe. Wuliriza mu COVID yatuuka tetukola bannayuganda twalina obutiitizi bungi nga tulowooza tetusobola kubaawo nga tetukola ki tetukola to make the matters worse twaliwo and even better kuba twaliwo tetufulumya okitegedde bulungi twaliwo and even better. Nze ekyokubeera nga nyina abaana naye nga tebali bulungi ate nga sirabawo oba bali babulungi tekiina makulu
ekyamakulu yenza okubalwanirira olwaleero ompuliriza bulungi batuuke mu mulembe gwabwe nga bali bulungi kubanga ffe tuliwo ku lwa mulembe gw'abajjajjaffe senga abajjajjaffe tebaatulwanirira senga tetuli mu nsi weeti okitegere bulungi Museveni nga amaze okulaba nti omugigi gwe n'ogw'abaana be gugenda kubonaabona yagenda mu nsiko n'alwanirira abaana be n'abazzukulu n'abantu beyagamba nti balumirirwa era yensonga lwaki abaana be beeyagala yensonga lwaki abaana be balina ssente yensonga lwaki ab'ekika kye bagagga yensonga lwaki mikwano gye migagga yensonga lwaki abantu be bonna abamusemberedde bali mu bulamu obulungi era yensonga lwaki balwana nnyo obutabuvaamu nsaba bannayuganda wekiba tekimenya mateeka tukkiriziganye twewe ennaku 5 tugende ffenna batusibe ontegede bulungi poliisi ati njagala bannayuganda bakkirize wekiba tekimenya mateeka kuba kyekyokulwanyisa Museveni kyayina kyakutusiba mu makomera tumakinge twewe ennaku mmeka 5 tugende ffenna batusibe tolaba nti n'obudde buno bakkuba ne bakulinsa kabanga ne bakutwala kukomera kati bwe wetwalayo bakkuba mboko butayingira kukomera ati okuba to make the matters worse ogenda kulaba abasirikale nga babayiye ku makomera batugaana okuyingira otusiba wuliriza bannayuganda muma mugamba mu tebisoboka twewe ennaku 5 tuyimuke tugende makomera gonna agakuli okumpi batusibe ogenda kulaba abapoliisi nga bayimirira ku makomera nga batukuba obutayingira mu makomera okitegere bulungi kubanga kyekyokulwanyisa kyebakoze eki kyebasigazza kyakutusiba bannayuganda tuli emitwalo n'emitwalo we are millions of Ugandans amakomera gano mafunda nnyo ku ffe tugende batusibe ekibuuzo ekiri ku kutebo tina abantu bano yabeera bebadde beekalakaasa lwanguzi ng'obudde buno bwe nabadde mpulira Joero ng'ayogera leader of opposition nti enguzi eri mu parliamenti ekudde ejjembe kyekyo kyabadde kitwalayo bannayuganda bannayuganda tugezezaako okwogera ku social media ne President Museveni n'akola statement nti abiwulire era abiraba byayogera naye talina buki bujulizi abalina obujulizi ba leader of opposition Ssenyonyi n'aleeta obujulizi kuki ku tebo bonna tebabulabye we tugezezaako bannansi nga tetugaseemu bannabyabufuzi ogenda okutuusa okwemulugunya kwaffe ku parliament batugobye arrogantly omubaka wa parliament omu bamuyita Muhammad Nsereko n'agamba temujja wano wemma musobola mugende mwesimbewo ku ebyo ebifo mujje muvuganye weyagambye mu parliament sisobola kuvuganya ku kifo kya byabufuzi kyonna essaawa zino kubanga kyafuuse ekifaananyi eky'obubbi bammemba ba palamenti bonna babbi kubanga obubbi bwabwe butandikira ku mutwe gwabwe ku sipiika wa palamenti era atali mubbi mu palamenti yoyo yasayininze okunoonyereza ku bakomishona buli ate asayininze mubbi ebulayo emikono 5 nsaba bannayuganda abatali babbi mu palamenti bongere okusayininga petition gundi eyo bakkirize bagiyite ku furo njagala okwebaza omubaka simanyi oba waawa bannange omubaka yayogedde ebigambo bamuyita yayogedde ebigambo mu palamenti yagambye tamanyi kigambo ky'owekitiibwa kyekitegeeza ono to look for signatures. Omubaka simanyi oba waawa bannange omubaka yayogedde ebigambo bamuyita yayogedde ebigambo mu palamenti yagambye tamanyi kigambo ky'owekitiibwa kyekitegeeza ono The president painted us clearly in Kololo during the State of the Nation address that I used to hear, but I have now confirmed with evidence that there is corruption in the parliament of Uganda
and the Ministry of Finance. My first question is, you as the chair, as the speaker, what have you done to clean our image which has been painted bad? In the streets we are moving, they are calling us corrupt. On this same parliament, we requested you yourself and Speaker, Right Honorable Anita Among, that there is exhibition of parliament going on issues of corruption. Give us space on the order paper to have this matter debated. It is 2 months down the road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? You are meant to be neutral. Give space for all of us equally. Why are you making us suffer? Running through this country looking for signatures to debate this matter of corruption in this parliament. You need to come out clean. Right Honorable Speaker, you, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Obubaka bwa Honorable ndowooza mubuwulidde era mubulayi bulungi nnyo abatulaba. Naye ku nsonga eyo y'emu, Joel Ssenyonyi bwe yabadde ayogera, bamukyazizaako ku mukutu ogumu. Wuliriza ebigabo byayogedde sipiika baatuuka n'okugula generator ye kennyini mu makaage generator ye miliyoni 3.7 ne bagigula miliyoni 5 mu obukadde 9 bajjaleeta kyovola banze ku Ssenyonyi nja kukuba omuntu engumi male ngende musasule basaba ne bannyawo mulabe eno video nina bwino omulala naze naye eno approval eya contract okugula generator 2 emu nga yamakaga owekitiibwa speaker agagenga ye Bukedi yage yazimba agaga ogwo wannanyini endala yamakaga deputy speaker. Contract eno nga bagula generator eza kilovolt amperes 8 bukadde 591 million generators zine 2. Kakati obuzibu bwe buli bwa mirundi 2 okugula generator zino ku maka agali private okozesa sente z'omusolo kijja kitya ekibuuzo ekyo ate kino nakyo bakikola mu komishoni gye batudde mu nkukutu kijja kitya kubanga gana amaka gaabwe nannyini. Ekyokubiri tubadde tunoonyerezaako etuzuula nti generator zino ziri wakati wa miliyoni 3 esingayo sente empitirivu miliyoni 7.8 neza 80 kilovolt amperes. Kiba kitegeeza nti zombi zaaligweredde mu bukadde 150 nimwe mugamba mwasasula obukadde 5.9 mu kamu. Kyajja kitya? First of all, muzitadde mu private homes. Si amakanti singa kyali nti speaker parliament gwabeerawo inju nti kati eno ya muntu abeera speaker. Anti owekitiibwa sekandi agirimu bweva kuba speaker owekitiibwa Kadaga n'agiyingira, bweva kuba speaker owekitiibwa Olanya n'agiyingira, bweva kuba speaker owekitiibwa Anita Among n'agiyingira era bw'anaabuvaako n'omulala. Ekibeera kyanjawulo kubanga teba nnyumba yo so byonna ebigikolebwako oba kugizimba oba kugirenovatinga naki oba ogamba kale si kya bwannannyini naye kati eno nnyumba ya bwannannyini kitya bwe mbuliranga munnansi newakuli oyinza okugamba toli looya oba toli ki ekyo olaba kiba kituufu ku nsonga ezo ebbiri eno ennyumba ya bwannannyini. Ekyokubiri sente zikozeseddwa era nga bikola mu nkukutu bwebityo. Nina example endala eno nayo approval
bagula ebyuma ebirwanyisa omuliro, then electric razor fence ey'amaka ga speaker of parliament ow'ekitiibwa Anita Among bukadde 532 nayo approve ya biwandiiko bya parliament. Yes, ate eno yali direct procurement. Direct procurement kitegeeza tugenda kukkiriza abantu kuteekayo biidi tusunsulemu laba ani asinga. Nti ono gwe twagala katamba direct. So katoyise mu direct procurement mwakikola mutya? Ugamba nti kakati amaka ga speaker agagenga ye tugenda teekayo fence, razor fence naki lwaki tokyekolera gwenga bino birekawo ekifaananyi kya parliament mu bantu ba bulijjo bwe buzibu bwenjogerako. Kati abantu bwe babeereyo ne bagamba ne parliament eyo ejjudde obubbi toyinza kubanenya kuba bino ebigenda mu maaso paka kati olwedde tukusasula omusaala ne allowances kyekolere. Bwe ngamba nti ngenda kuteeka oba razor fence oba ewange oba ki kanti planningire ku musaala gwange manye nti nja kikolera ebbanga weeriti naye kati okitadde ku muwa omusolo okikoze direct procurement ate nozinflatinga. Kakati abantu bagamba nti naye bannaye parliament yaffe eyo ejjudde babbi oyinza okubanenya. Kati bino ebintu nze byenjogerako era byesigenda kusirika kwogerako kubanga bikyamu ate nga bwe kugambye nti webiva wali olwokubanga bakimanyi nti bikyamu kyobudola bafe abamu tebatuyita mu meetings ezo ate nga kimenya amateeka kubanga okubeera ku commission siriyo lwa kwagala kwa speaker Anita Among ow'ekitiibwa nedda si eyannonda kuba leader of opposition era talina kyayinza kikolera. Ayinza okuba yali tayagala nakwagala mbeera leader of opposition talina kyasobola kikolera kuba si yannonda. Naye etteeka likirambika bulungi Administration of Parliament Act leader of opposition abeera member wa commission netutula netusalawo ensonga zino. Kati ensonga zino zonna ziyita mu commission kubanga contract weegabirwa commission erina okubanga ejja province. Obuzibu bwe bulinga bwe nkugambye nti commission nga bwagituuza mu ofiisi ye n'ayita ba backbench commissioner bino biba bijja kuyita tebajja muwakanya kubanga naye abakanyugirayo bwabakanyugiddeyo bu service award n'abasiba emimwa kubanga otherwise kino kyalibadde tekiyita. Niyo oludda oluvuganya lukiikirirwa ku commission eyo wekitiibwa Mathias Mpuuga commissioner of parliament. Nekitegeeza ki? Actually kuba okukiikirwako ffe kuba kujjudde kuba teteeka oba oyagala dikyusaamu oli backbench commissioner fact ffe twamugjamu n'obwesige tumugamba oliyo ku lulwo n'owekitiibwa speaker kati oli commissioner wa speaker Anita Among kisigale bwe kityo ffe tukyatukiikirira. Naye nga bwe nkugambye nti front bench commissioner abeera leader of opposition ku side gye nkulembera then wabeera ne backbench commissioner. Kati oyinza kugamba nti backbench commissioner yatukiikirira ate akulembera side eyo yonna lwaki oba omuggalira ebweru biki bye muteesako bye mutaagala ntegeere nga temwagala mbabuuza ebibuuzo ate nga bwe nkugambye nti abo abatono baatuuza tebajja muwakanya ku bintu bino ebikyamu kubanga nabo abawaayo kaabawadde meeting eyo yatuula ne beega omuwulidde Joero generator eyalibadde egula esembayo beeyi yalibadde egula miliyoni nga 7 endalala ennungi ziri miliyoni nga 3 bazitako miliyoni 5 naye era mu bumenyi bwaki bw'amateeka 591 naye era mu bumenyi bwaki nze neetaaga miliyoni 10 zokka kakati zisobola okutakumala nange nalowoozaako nti 10 kimmala namala kukikwatako nekiggwawo okitegeera bulungi naye bannayuganda ensonga ezibali ku myoyo zezo bali batwala ku parliament tebalina mundu tebalina bannabyabufuzi because senga mwali bannabyabufuzi baligambye kirwanise political. Kati njagala kubuuza President Museveni ne government idi era wa munnayuganda lwalina obuyinza bwe oba obwe bange mu Uganda era wa munnayuganda walina obuyinza bwe obwe bwange nga obubbi nga bungi nnyo because
ebintu twabisobye okuva ku bajjajjaffe. byasoberawa Tulina abantu betulowooza nti bannayuganda nga tebali, anita ng'era tebalina kye balumirirwa, ate nga bangi, nga tebasobola kubba bokka, nga balina okukozesayoko ku bannayuganda abatonotono nga Anita Amongi ne Bampuuga. Njagala kukutegeeza nti emyaka mingi emabega waliyo olutalo e Rwanda. Mu lutalo lw'e Rwanda Abanyarwanda banoonya obubudamu mu nsi ezibaliraanye, ensi zonna ne zimma Abanyarwanda obubudamu, ne zibamma obubudamu. Abanyarwanda abo ne banoonya obubudamu mu regions ezibasemberedde, okugeza nga Nkole, ompuliriza bulungi, abaali e Kabaale, abaaliwa, ne babamma obubudamu. UN ompuliriza bulungi nepostinga ku mukutu gwayo by that time nti bano tebeetaaga asayiramu, nga tebatwala nga balefigi. UN okitegere bulungi, tebatwala nga baki nga balefigi, nga tebatwala nga abantu abeetaaga obuki budamu. Ekisa ky'abajjajjaffe ky'Abassekabaka ne bakwata Abanyarwanda abo Ssekabaka eyaliko n'abakkiriza babeere mu Buganda, era ku lw'okuba baali balunzi n'abakkiriza bagire nga babeera gye bayita mu Lukoola. Gy'owulira Kyankwanzi, gy'owulira Luweero eyo mu Lukoola Ngoma, biki ebyo, olwo e Lukoola Ssekabaka lwe yawa Abanyarwanda. Kyankwanzi kiri Kiboga, okitegere bulungi. Lwe Lukoola Ssekabaka lwe yawa abaki Abanyarwanda. Nabadde ndi mu kukola research, omusajja gwe bayita Oweyojo afuna ndaro ng'ennaku z'omwezi 8 August 2023 watu we yagamba, the new conquest of Buganda reorient academic minds for revolt research. N'agamba, ngenda kasoma mu Luzungu kubanga nasomako ekitono, n'agamba, is it true that 42% of MPs from Buganda are either of Rwanda origin or have Rwandese blood in them? If true, then Buganda has been conquered this time round politically, genetically and spiritually. Ebitundu 42 kuba MP abali mu Buganda Banyarwanda oba balina omusaayi Omunyarwanda. Yabadde abuuza ng'akola research. N'agamba naye wekiba kituufu, kitegeeza Buganda, ompuliriza bulungi, this time round is reconquered genetically, politically and spiritually. Okuwamba okwasooka kwa Buganda kwali kwa Bazungu, kaakati okwokubiri kwa Banyarwanda. Ono mu research yiwe n'agamba many priests and clergymen in Buganda are of Rwanda origin or have Rwandese blood in them. This is a good area of research for serious academics. Mwabasoma eno area nungi okukola mu research, era mbasaba mugende mukole ki research mulabe. N'agamba the British conquered Buganda only politically and spiritually, not genetically. Inti British yeweri ng'etwalo ng'efuga Buganda Bungereza ng'ewamba Buganda yagiwamba mu byabufuzi na mu byamacaaki bya myoyo, naye teyagiwamba genetically. Awo abakamanyi bajja kambuunya genetically kitegeeza ati weebale nnyo.
This is not just an assertion, but the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Oya bulungi n'agamba things like these are what our academics should be researching to establish the truth. Ebintu ebityo mwabanoonyereza bimwali badde munoonyereza okufuna amazima. N'agamba instead you hear academics at our more than 50 universities researching topics which are irrelevant to our relate. What will happen when Uganda is fully conquered by people that we welcomed here as refugees? Senga Uganda. What will happen when Uganda is fully conquered by people that we welcomed here as refugees? We need academic researchers to research the socio-political and socio-economics of our country, with the former refugees in charge of the country, so that they give us correct prediction of what our new related will be like if refugees or former refugees are fully in charge of Uganda. Nagamba wano, we already witnessed many inequalities between the indigenous Ugandans and the immigrants when it comes to access the resources, opportunities, employment, political leadership, etc. Nagamba wano sentera obakitegeeza ki? This is reversal of our expectations with regard to independence, self-determination, and sovereignty. Critical decisions concerning important issues such as human rights, development, budgetary, allocation, wars, peace education, health, agriculture, mineral resources, tourism, scholarships, elections, justice, education, etc. Central are made by people who exogenous origin or those attached to them genetically. Bino bisibya kubanga mazima ono research gano machi era nga tomwanaba kubaawo omuntu agamba nti nkuma mu bantu omuliro nti nno njawula yawula mu bantu genda okole ki research nti ono omwami kyakolako research kituufu. Ekyokubiri ekintu kimu kye nazzeemu okuddamu okukola nazzeemu okusoma abantu bibazze bawandiika ebyafaayo kyekitubonyaabonya. Ngenda mu maaso. It is unlikely that in a situation like this, issues such as taxation, marketing of crops, land, laws, or representation to parliament will be tackled with the interests of the indigenous people as cardinal. Najawano. I am writing this article as a person who has been around for a long time, putting my inquisitive mind in action on issues that matter and with the future of Uganda and Ugandans in mind. Era nga alumirirwa Uganda ne banna Uganda nzi okitegede bulungi talina gwe yagobye nti abajja bagende naye agamba mwe bannansi abaddala mu nsi muno mufunye equal opportunity, mwe bannansi muli well represented mu bitundu byammwe ddala okakasa nti MPO
okuva ku musaayi gwe mabega munna Uganda. Because you cannot stop them. Nga batuuse we basize ekimu mu Yesu Kristo. Mu Bukatuliki we musisinkana mugamba abasse ekimu mu Kristo. Gosanze nga Mukatuliki, Mukatuliki muki? Gosanze nga Musiraamu, kasatola salamu Musiraamu muki? Mwe bannayuganda aba bali presenting nga bannayuganda bannammwe oba mmwe mukyamuka bukyamusi kangende mu maaso kano nyino kamalawo ne woba toyagala. What is slowly and surely unaffording is that we are losing hold of our country. Ensi yaffe tuli mu cruising control gyeri. We are being prepared to accept that we are secondary citizens who must be thought for and are only good to be a source of cheap labor and slaves to the exogenous category of people. This category is determined to marginalize us from leadership and governance for as long as humanly possible. This is why hereditary politics and dynamics rule makes sense to them. It will be extremely surprising if nobody Mau's revealed constitution reforms do not aim at achieving these ends in Uganda. Yamogedeko nobody Mau. As in the past, if you are to conquer Uganda, you have to acquire Buganda. As in the past, if you are to conquer Uganda, you have to acquire Buganda. But in a vastly different way from how the British did it. The British made the British made 9,000 acres of Buganda land, crown land. Most of this land has been grabbed by people of exogenous origin. Even the land of Kabaka and ordinary people in Buganda has been grabbed by them. Enkayana mutaka lya Buganda wonoonyereza abali mu kukayana n'ababba amataka other igneous people ono bayogerako. Nagamba the grabbers first made sure that a constitution that disempowers the Kabaka is in place so that he has no real power to fight back. Nagamba then these people were penetrated genetically and now the political space belongs to the power of the land grabbers. Ababba amataka beba ino obuki wewe kibanga kikyamu lwaki tulaba ba minister ba president nga bali mu grabs z'amataka nabagamba lunywe nti RDC we mubende yenyigira mu bubbi bw'ettaka ly'omusajja omunaku ompuliriza bulungi era n'akwata omusajja omunaku oyo n'amusiba mu kkomera ng'ate yenna nnyini ttaka nga yeegasse n'omubbi manerenda ne mukubira simu naye mulajanira n'agaana okuyamba ompuliriza bulungi era n'agamba tetulina kye tumugamba yakolera president owe mubende ne depute we nenkwata ekkubo it is in record nengenda ku poliisi ye mubende nensanga OC station we mubende n'ayita abantu bangi abasirikale abalanka mu ofiisi n'empaba y'ensonga yange ne mugamba ono omusajja munaku yangambye at least mwe muyina omuzindaalo njogererako nfuna obwenkanya omukyala akwasaganya omuntu wa bulijjo emubende
n'ayogera amazima mu meeting nti ekituufu awo waliwo obubbi bw'ettaka bungi naye nga bamanere bayita mu kakodyo kaki kankuwoze. Njagala kutegeeza nti ndagamuntu z'Abannayuganda ezisinga bazeewolerako ssente naye bukampani obusinga okuwola ssente mu Uganda obutwala ndagamuntu z'Abannayuganda. Kambuzeemu bw'oba okimanyi nti nno babba ettaka ng'olabyeko ne gwe balibbye lwaki ogenda okwewola awo? Wuliriza, Bannayuganda baavu okutuuka nti tebakyalina kyabwe mu kontrol, basooka ne babaavuwaza. Bebo Bannayuganda bawala be bagenda okwekalakaasa bagambe nti bano ababba ssente zaffe senga bazizza mu bintu bya bulijjo tetwalize babakwata. Kangende mu maaso. Mbadde gamba nti even the land of Kabaka and the ordinary people in Buganda has been grabbed by them. The grabbers first made sure that a constitution that these powers the Kabaka is in place, and so that he has no real power to fight back. Then his people were penetrated genetically, and now the political space belongs to the power and land grabbers. Ompuliza bulungi nagamba wano nga amalayo. What is clear now is that the time for sleeping and thinking that those who said they liberated Uganda and brought democracy and freedom meant what they said there is no democracy and freedom when you are dispowered, disposed, dispressed, ompuliza bulungi, and converted to an international refugee and more the race slave of the foreigners. Amanyage amanyagoyo bamuyita oweijo afuna ndura. Ompuliza bulungi, oweijo ofuna ndura. Kituzaayo wa Ugandans were represented in the parliament before we blame the parliament, because we are the Ugandans who elected the members of parliament. Yes. We are the Ugandans who elected the ministers, because it is President Museveni has cabinet ministers and some ministers that are elected by him. Nga state minister Balamu bani abo ye yabalonda. Ochegere bulungi naye ffe betwasindika mu parliament be yajjamu okulonda mu baminister baspeaker n'abalala. Ompuliza bulungi Bannayuganda. Yes, we are Bannayuganda. Lwaki tebaturepresentinze bulungi? Let us question them. Ansereko kyagambye nti nno ekyokugenda buli mubaka ewuwe tekikola. I think kyekisinga ababaka ba parliament mu bitundu byonna tebasula mu maka gaabwe ag'omu byalo gye bakiikirira, basula wano mu Kampala mu Buganda. Lwaki temubalumba gye musula kuba mumanyiyo? 100% research. Ababaka ba parliament ab'omu bitundu byonna mu Uganda nsaba kubategeeza nti ababaka bammwe basula wano mu Kampala era mwe bajogera. Lwaki temubalumba bwe basula okusinga ogenda ku parliament? Wuliriza, basula wano mu Kampala era we bakola ki? Waliwo ababaka ba parliament nga bamala emyezi 9, emyezi 6, omwaka gumu, emyaka 2 nga tebayiseeko mu baabalonda, era nga bakuwa reason egi bakuŋŋaanya ssente kuzzaawo ze baabawa mu abalonzi, era bajja mu kalulu akaddako ne ssente zaabwe baddemu babakole ki? Muddemu mu balonde. Kakati kubanga abalonzi babaavuwaza, njagala tuddeyo ku konsani y'okwagala eggwanga lyaffe, njagala tuddeyo ne mu origins zaffe, tugenda kwenoonyerezaako kikola because ne bona akunozaako nga
toli ekyo kyoyagala naye ng'olina ssente jjukira ogambe baabavuwaza era bajja kuwa ssente olonde anti bannayuganda bayavuwadde okutuuka ku extent ya mmaze nagamba wenti luli nagamba nti ebitongole by'ebyokwerinda biri mu kutuyambako ffe abagala enkyukakyuka okwongera okukyayisa abantu gavumenti wakati mu kukubi abantu emigo ku bwereere ompuliriza bulungi mu kusiba abantu ku bwereere ompuliriza bulungi era nengamba President Museveni nti abantu abali mu kujjako 50% bali mu bitongole by'abakwerinda woba nga bye bakola tobimanyiiko ebimenya amateeka era nga tobiwagira nalabye Lweyini nga bamusibye we natuuseyo nangamba manager oze wano lwa kivulu kyo olwaleero luno nina gye nalina mutunda ekyotera nagamba oze wano lwa kivulu kyo konze nazze ku lulo ebyekivulu nabyo birala ne mugamba naye kyabadde kitya nangamba ate nagumye nnyo we bamusibye yagumye nnyo waliwo abantu abasibwa ne batya nnyo waliwo abasibwa ne baguma nnyo bakuba zaake ne basiba zaake n'aguma nnyo nkugambye nkuwa example eri live abasuubuzi b'omu Kampala bayimirirako ku mativi ne bagamba tetwagala wano bekalakaasa ffe tuli mu bizinesi zaffe zitambula bulungi mutulemesa okukola ne tubagamba nammwe kijja bakola ki batuukako gavumenti nenyigiriza abasuubuzi ne bekalakaasa ne bagenda n'ekkololo ne bava ne mu meeting nga president ayogera nga balaba tayogera bibagattako ne bavaayo mu butambi weebukola ki weebuli ekyabajjayo okubanyigiriza kwabagugumula okulaba bannayuganda abalala kyebakola ki kyebalimu ewaffe ekasanda abantu bali balonda NRM tebakyagironda okuva ne yabagoba ku mataka mubende obubbi bw'ettaka bugenda kukyayisa NRM the problem abali mu kubali pressinga are they Ugandans? It is only in Uganda where a person comes in Uganda nga si munnayuganda n'apangisa ennyumba n'agula poloti n'azimba by proof mu Makindye ompuliriza bulungi by proof mu Makindye osanga akabaala nga ka Mukongo wali eri mu tawuni obubaala n'obuduuka ne bupikipiki n'obumotoka obuvuga special bw'Abasumaali abantu abalala abafa ku bannansi bateekawo conditions omuntu mwayitira so si kuba na ssente okufuna obwannannyini n'obutuuze mu nsi era nze simanyi omuntu ava atye Nigeria najja wano n'agenda n'apangisa apartment ebitongole by'okwerinda nga bimulaba bannayuganda nga bamulaba nga LCs zimulaba n'afuuka omupangisa mu kitundu bameka abalina emitendera njagala tukebera apartments eziri mu Uganda olabe bannansi abatalina mitendera abali mu apartments ezo apartments zaabwe be bazizimba kuba be balina ssente bannayuganda abasumukirivu njagala tukebera apartments eziri mu bitundu bya Kampala okusinga olabe abatali bannansi abazipangisaamu abazisulamu nga tebayita mu mitendera kyova olaba obumenyi bw'amateeka bweyongedde when we talk nga bagamba tuli babi we are talking in reality mwe musaakinge mu bye twogera nga temunnatunyiigira nga temunnatukwata nga temunnatusiba munoonyereze oba bitwogera bituufu mujje mutuwe ebirabo by'okutwebaza okubalaga nti ddala bannayuganda banyigirizibwa naye nga banyigirizibwa mulaba bannayuganda tebalina buzibu ku gavumenti ya President Museveni balina obuzibu ku bikolwa mu gavumenti ya President Museveni nabagamba nze siwagira Kyagulanyi ompuliriza bulungi kulw'okuba Kyagulanyi muyimbi kulw'okuba Kyagulanyi mulungi kulw'okuba Kyagulanyi kubanga ali ku nsonga ezo eziruma ffe bannansi era olwaleero Kyagulanyi n'ava ku nsonga ezo ne wajjawo omulala
aziriko gwempagira naye President Kyagulanyi namulabula era mu mutaginge namugamba bino ebintu yabiyingiramu nga tetumuyise era nga tetumutumye naye saawa zino kwe tusibidde oluki n'ogeza n'obivaamu nkutuga Kyagulanyi yabiyingiramu nga tetumutumye nga tetumusabye ompuliriza bulungi naye saawa zino kwe tusibidde oluki olukoba nze nkulayirira bulungi Kyagulanyi n'obivaamu nkutuga nfa naawe ate bannayuganda bangi nze nkubuulira wano wabiyingiramu nga tetukuyise totwebuuzizaako nojja n'obitugamba ne tubikkiririza kati kuggwe kwe tufiira kwe tulinamu essuubi biveemu tukutuge okay kanzubira akifunye bulungi President nga tuwumbawumba omulanga gwatuuse eri bekikwatako ogwekalakasa enguzi omukulu gwe kibadde kikwatako bakifunye obubaka bwatuuse ne baba tebaagala kukkiriza nti baatuuse obubaka bwatuuse kuba nabulabyeko ne ku mawulire agafulumye mu mativizi g'ebweru w'eggwanga Uganda okitegede bulungi gakoze eki gafulumye kitegeeza bwatuuse nze nno mpa bannayuganda amagezi nze ndowooza oba buli kimu tukikoze nabagamba nti mu Uganda feffekka bannansi fe abatamenyanga ku mateeka ebitongole byonna mu gavumenti eno eriko bimenya amateeka g'eggwanga Uganda era ne constitution ya Uganda ebitongole ebiramuzi bigurabinze enguzi ne bakwata n'abalamuzi mu nguzi ne babateeka emabega w'emitayimbo bujulizi obumala nti byamenya dda amateeka g'eggwanga ekitongole ekiramuzi bano baba religious council begase direct mu politics wa President Museveni mu machachi gaabwe direct begase mu byobufuzi ekimenya amateeka era President Museveni nasigala nga abatunulira kubanga yegwe bawaana njagala kubategeeza nti bannaddiini bamenya dda amateeka g'eggwanga njagala okubategeeza nti poliisi ya Uganda yegase direct mu kunyigiriza bannayuganda ng'ebakuba emiggo mu lwatu ebasindika ku kabangali beefuula abamenyi b'amateeka era ne mu makomera gaabwe balinayo abantu abatalina misango era balinawo n'obujulizi bwabo abazze bafuluma nga bapulidinze not to be guilty nga tebalina miki naye nga baasibwako ekitongole kya poliisi kyamenya dda amateeka gaki g'eggwanga njagala kubategeeza nti ekitongole ky'amagye ekikulembera mutabani wa President Museveni ompuliriza bulungi naye kyakulembera abalala nga ba CDF abazze babeerako begase direct mu byobufuzi ne boogera ebyobufuzi ne bamenya amateeka g'eggwanga ne basiba abantu mu makomera g'amagye nga tebasaanidde genda mu g'amagye abamu ne bamala ne babagamba nti baali tebasaanidde genda mu makomera g'amagye era obujulizi kwensinziira bagambako nti nno Kyagulanyi Ssentamu ayina emmundu era bazibanja ne bamutwala mu kooti y'amagye n'olwaleero emmundu tebakyazimusaba kyesimanyi oba baazimulekera ye njagala kumubuuza Kyagulanyi bazikulekera abamagye bazikulekera oba bamanyi twerabira kubanga kiraga nti ebitongole byonna palamenti y'eggwanga Uganda ey'omulundi guno ogw'ekumi n'ogumu yegase direct mu buli bw'enguzi ng'eyita mu bakomishona ba palamenti ne sipiika wa palamenti ne babba ensimbi y'omuwi w'omusolo ne tufuna puruuvu ng'egamba nti ne Ministry of Finance ey'ebyensimbi ezigavaninga eggwanga Uganda ze tukuŋŋaanya ffe abawi b'omusolo yegase mu bulyake n'obuli bw'enguzi n'obubbi nga yegase ne palamenti ne babba ensimbi y'omusolo abo abawaka ba palamenti bonna bamenya amateeka g'eggwanga Uganda era ababaka ba palamenti 5 abali mu palamenti ne kulemerera okuwezaako ababaka 177 abakkiriza tuleete twanike obumenyi obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo kitegeeza abo bonna abatasayininga oba BNRM oba bakibiina kyo oba opposition oba baki bonna babbi weba si babbi basayininge batulage ffe bannansi lwaki babba ssente
era bonna abazibba bakwatibwe tebakwatibwa teeke bamega bamitayimbwa nze saagala babasibe njagala balina ebyobugagga bye bakoze mu ssente zaffe bakole accountability buli aweza ssente zabbye mu byobugagga bye gavumenti ebitwale njagala kutegeeza nti gavumenti ya Uganda njavu ababaka ba parliament batuyisiza ssente ez'okwewola mu budget zetukozesa nga bongera amabanja ku mabanja basayininga amabanja g'essente ziva bweru mu mawanga amalala buli lunaku bongera okutufuula abaddu abakolera gavumenti endala njagala bano ababbye ssente za gavumenti bakwatibwe bye bayina ebijja mu ssente zaffe ze babbye bitundibwe ssente zaffe zituddire so si babasibe babasonyiwe kubanga nange webanagamba mbu babasibe babasonyiwe nange njobola okugenda nange wenfune wali obuwumbi obutaano njagala mbubbe bansibemu nkomewo mbokozesa mba nabubbye oba okitegeera bulungi gwego omuzego basomesa abaana baffe naffe nga tetunnawumbawumba ababbi abali mu palamenti bakwatibwe buli muntu eyenyiga mu bubbi akwatibwe ate wamala okukwatibwa tebamusiba bamuggyeko ssente zaffe mu ebyo ebyobugagga byakoze kigaana abantu abalala abagenda okubeera mu palamenti agaddako ne mu bifo bya ministries ebirala okubba naye wano kibawa amaanyi kubba kubanga bagamba nti woogenda nobba mu gavumenti ya Museveni n'okola byokola nga bakusibamu nga bakuta gwe ebibyo ng'obisigaza President Museveni lekeraawo okuwagira obubbi simanyi omutima ogw'okuwagira obubbi taata wagujjawa oba towagira wakoze ki statement egamba nkusaba ontangazeemu tonsiba lwaki wakoze statement egamba mbundaba we babba bazimba wano ekyo kijjawo okuba nti tebabbye mbuno tebabakanga bajja bitwale bweru w'eggwanga pulezidenti ntangazaamu awo tonkwata toli mubbi ggwe oba towagira obubbi ekyokubiri aba anti-corruption unit bali corrupt aba anti-corruption unit bali banguzi waba si bali banguzi emisango gye bazezi bakolako egyo buli bwenguzi bakazzayo ssente z'omuwi w'omusolo mumeka kwabo bye bakwata bazze bakola emisango ne basiba n'abantu bakazza sse twagala kutuwabulamu aba anti-corruption unit tusaba kutuwabula abantu be muzze mukolako abalala be mukutte mu bwenguzi ne mubateeka n'emabega b'emitayima ne mutulaga nti mubasibye ezaffe kubanga bakolamu ebintu ebikalu nga mubimanyi mwakazza mmeka temutuwugguusa na kubasiba kyova olaba nagambye bannayuganda Museveni ayagala kutusiba atumalewo tukoleyo ennaku 5 tugende twetwale mu makomera batusibe gajjula akakasente ekyokutusiba tekimala twagala kubaako byatutereereza ebituluma akalowoozo kano kasembeyo gweyagala kuggalawo gwe yampise tontaanuulanga waki njogera amazima lwaki olina akatengo sirina kyenkumye muli okuma omuliro mu bakitegeeza ki bannayuganda mbadde mbuuza mbawa kiteeso watya we twesitula ffena ne tugenda mu makomera ne batusiba nga tetulina musango etuzze nga tugamba kulwokuba kyekutiisatiisa ekiriwo buli ayogerako bamusiba we tojja mu palamenti mwasiba bannaffe kati naffe tusazeewo buli omu ku poliisi emuli okumpi tujja n'ebipande nga tetulina musango nga tugamba arrest us ekitongole ky'amakomera twagala babiwulira abaana bakwata ekkubo ne bagenda ne basinkana abapoliisi babiwulira ababadde beekalakaasa okugenda ku palamenti si bapolitician bannansi ompuliriza bulungi mbadde nsaba tetuddamu kwonona bintu by'abantu tugende batusibe we tuba tugenze mu kkomera tuba tunoonye eki ompuliriza bulungi ate okulaga abantu bano nti twetaaga batusibe nze naawe tuve wano tugende katwe naawe njagala batusibe ffenna njagala tukunge bannayuganda olunaku lumu lukeere nga buli okugenda ku poliisi ekuli okumpi njagala kubategeeza nti abantu baavu tebalina na mmere abantu baavu babagobye bwe basula ennansana ompuliriza bulungi gavumenti ya Uganda mu tteeka erina okuwa abasibe emmere temweraliikirira mu kkomera tujja kulya woba olina abaana ng'obeeraliikirira tugende batusibe n'abaana baffe kubanga waliwo n'amakomera g'abato nze ngenda kukwata jjunju ku mukono ne mumbejja ne mukazi wange
paka ku police mbagambe batusibe ogenda ddi njagala nga tukkanyiza ffenna nga bannayuganda wenna agenda omu tekimala bannayuganda tukkanye kituufu tugende mugende kyankizo ffe nga bannayuganda ffenna okugenda batusibe sijagenda kituufu mukitege mu comment section kana akantu mukasalemu mukasaasaanye abantu bagule ekirowoozo tusalewo ennaku 5 nga za kugenda kutusiba ate kati nkubye omuntu era President Museveni kati ndowooza n'okunjagala ku bino byenjogedde njagala kankubuzeyo ekibuuzo nkubye omuliro mu bantu ngamba gamba tugende mu komera gyayagala tutwalanga amakomera amajjuvu kyembuuza gajjudde baani gajjudde abantu abataamenya mateeka gulimu abaakola emisango abali mu makomera it is true naye abangi be bavubuka b'omulembe guno njagala tegeeza Ssaabasajja Kabaka nti wonaakebera abantu abali mu makomera ategeeza Ssaabasajja Kabaka nti tukebereko kalala z'amannya g'abantu abali mu makomera olw'ebyobufuzi ennamba esinga obunene Ssaabasajja Kabaka bantu baaba Buganda. Yes, by proof. Kubanga beba asinga okuwagira Kyagulanyi. Abantu abaliyo ku lw'ebyobufuzi basula mu Buganda abasinga obungi. Nsaba tegeeza abantu mwenna abali mu Buganda nti bannammwe abangi be bali mu makomera olw'ebyobufuzi. Era nsaba kubagumya nti we tubeegattako ffenna nga Uganda ne tugenda mu makomera omwo bagenda kutusesema lumu batute tagenda kukkiriza kutusiba. Oyinza n'okulaba poliisi ku makomera ng'egaana abantu okujja ku poliisi. Kale basebo ne banyabo embeera bwete bweri byonna ebyogeddwa bigambo bya muntu Ssekinomu Ssaabaddukanya omukutu guno oba presenter bya Jemba omulangira Jemba byonna bivunanyizibwa ku ye basebo ne banyabo bamuwabiwe wekyegize ate gonna yeetaaga oba okwebuuza enamba ziri awo wansi n'abamwagala ennyo enamba osobola ogikubako n'ogamba proof mino ebyokusoma abaasoma bawe ku namba yange bampeerezeeko endagaano ze nyina abantu abampeereza agreement si wano olunaku lwengenda okuddamu okusisinkana leero nkubuulidde ba refugees abava e Rwanda Ssaabasajja Kabaka eyaliko by then n'abatwale mu Lukoola okitegedde bulungi yensonga lwaki mbuuza nti bannayuganda ddala bali well represented kakati ngenda kuwa obujulizi obulala oba constitution ya Buganda ne